kumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala asokusasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye n'abantu be n'abagoberera n'abaligoberera omukola y'omubaka obusiraamu obutuufu okutuuka ku nkomerero. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omusasizi ow'ekisa ekingi atufeeko gye badde abalungi abo abagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obutuufu okumugoberera. Oluvannyuma lw'ebibadu Allah subhanahu wa ta'ala batuusizaako ekiramuso ekitukuvu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga nayo ye salaamu. Salaamu teyogerwako bintu bingi nnyo byonna tubimanyi oba twali tugijuliddeko oba n'abalala waliwo n'abalala bemwali tutuulidde nawankubadde nga y'emu mu ibaada ze tukyasinza okuzanyiramu. Salaamu y'emu mu ibaada ennene naye ze tukyasinza okuzanyiramu. Nze naawe tutoola salaamu nga totaddeeyo nga sitaddeeyo magezi, sitaddeeyo mwoyo, sitaddeeyo kufumiitiriza kumanya kiki endiko. So singa ngenda okulamusa omuntu oba okubuuza omuntu embuuzo eyaffe ey'empisa ey'ekiganda nteekayo nnyo amagezi. Wemba wakumufukamirira nenfukamira, wemba si wakufukamirira nenyimirira mu mbeera endaga nti ddala ndi wampisa. Ekyo kiraga obukulu bwentadde, amagezi amayitirivu gentadde mu kintu ekyo kye ngenda okukola. Naye simanyi nti nze naawe waliwo omulala gwe tulina asobola okusinga obukulu ng'asinga Allah subhanahu wa ta'ala. Era ayinza okubaako n'entegeera bwetyo, ayinza okuba nga amagezi ge meesulifu, amagezi ge gaba meesulifu nga ye obukyamu bw'alabanga obulungi obutuufu, obubuze bw'alabanga obulungamu, ekitangala kyalabanga enzikisa. Amagezi gaba gensulizo. Nabwe kityo bwe kiba nga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga obukulu ku buli yedda, mwana wattu yagalagaana, kikkiriza oba okigaane, Allah subhanahu wa ta'ala huwa akbar. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga obunene, yasinga obukulu, yasinga obuzito, yasinga buli kimu. Singa nze naawe ddala nga bwe tukitegeera, sisuubirayo nti waliwo eyalikoze ekyonoono. Sheikh Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala ayina ebintu byeyamenya bituuka mu 10, ebintu ebiziyiza ebiyamba omuddu okumweziyiza okugwa mu kyonoono. Al-bawaid wal-khulus min adh-dhunub, ebintu ebigezaako okuyamba omuddu singa abikwata n'abikolerako, biyamba omuddu okuba nga asobola okugwa mu kyonoono. Tewali kyonoono kisinga kuleka Allah kye yakulagira kukola, era tewali kyonoono kisinga kukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yakuziriza okukola. Ebyo nga byebizingidde wamu ekigambo ubudiya, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala oba okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kigambo ekikozesebwa ennyo ta'atullahi azza wa jalla. Wa ta'atullahi azza wa jalla
okutya Allah subhanahu wa ta'ala oba okugondera Allah subhanahu wa ta'ala bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi kwekuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyakulalikako byeyandalikako okukola n'okulekera ddala n'okwewalira ddala ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byeyakuziizaako okukola. Ebintu ebyo Sheikh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bwe yali abitottola mwana wattu nga bigambo binene, naye kisookera ddala mu byonna ebyo 10 yagamba nti ihdaaru azamati llahi azza wa jalla ihdaaru al-abdi azamati llahi azza wa jalla yemudde okukwata Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta obuzito bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abuteeka mu magezi ge mu maaso ge. Ddala ddala bw'oba olabanga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga ku ggwe, yasinga ku buli kimu gy'oli, si kiwa nti osobola okwetantala okukola ekyo kye yakugamba, oba osobola okwetantala okuleka ekyo kye yakulagira okukola. Naye olw'okuba tetufaayo, olw'okuba tetwefiirayo, tetumanyi bukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, twamukwatako kimu kyokka nti Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi wa kisa kingi kalasi, netwerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala era yenanyini kubonereza ebibonereza ebiruma. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi wa kisa kingi kituufu, naye ate mwana wattu teweerabira nti n'okubonereza yenanyini kubonereza okwekomeredde. Era bw'aba atunyonnyola ebibonerezo bye mu kunnyonnyola abamanyi kwe bannyonnyola ekigambo taqwa, bagamba nti ij'aalu bainaka wa baina adhaabi llahi wiqaaya, yemudde okukwata wakati we n'ateekawo ejjiji wakati we n'ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ateekawo ejjiji, kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ebikolwa bye tukola mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala ne mu kwewala okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, sikakasa nti ddala mu butuufu tubikolanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'abyetaaga, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala era atwogerako ng'atumenyaga nti wama qadaru llaha haqqa qadarihi, wama qadaru llaha haqqa qadarihi. Abaddu ddala mu butuufu tebaawa Allah subhanahu wa ta'ala kitiibwa kye. Nze naawe bwe twetunuulira ddala mu butuufu Allah tumuwadde ekitiibwa kye, sikikakasa. Bwe babaamu mu bantu be batono ennyo abo abaategeera Allah subhanahu wa ta'ala, naye ffenna abasinga obungi mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ma qadarna Allah haqqa qadarihi. Ddala mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala tetwamuwa buvunaanyizibwa bwasaanidde. Busooka olabe singa wabaawo obwetaavu mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, ne wabaawo n'obwetaavu bw'omwana wo okugenda mu ssomero, okudda ku ssomero, waliwo obwetaavu ku gwe omwana yeetaaga okusasulira school fees adde ku ssomero, waliwo n'obwetaavu mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Sigamba gwe wekka, nange neegamba
school fees omwana yeetaaga $50,000 mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala weetaagisa $30 oba 25 kunze naawe tusooka kino nga tewali kubuusabuusa kwonna yadde okwewuguusa ku buli omu mufe asooka mwana kudda mu ssomero ebirala birijja luvannyuma oba binaasoboka oba tebisoboka eri ansa kaakati ddala awo oba omaze okuwa Allah subhanahu wa ta'ala obuvunaanyizibwa obwetaalisa kati olwo kiringa omwana kikwate nga bw'obeera n'omwana ow'emyaka 2 oba 2.5 oba 3 n'omuleetera keeke ng'obudde ku mulimu omala omuwa okuleeta keeke n'okwata n'omuweereza omwana n'omuwa keeke n'omumuterereza n'omukwasa mu ngalo bw'omala omukwasa n'alumako mugambe eti mpa osuubira omwana oyo akola ki naam tayinza buyinza wabula akweka kuba kukuuma obummi akwata n'okukwata omukono oguli gwe wamuwadenemuge n'ateeka mu mugongo neyerabira nti gwoleseke nekyakumaca gwojja okuleeta n'ekiro gwojja okuleeta ye muddu ku Allah subhanahu wa ta'ala eriiso lyotunuza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini lyo era yayalikuwadde era n'aliwa n'obusobozi bw'okutunula emikono gye wakwasizza ya Allah subhanahu wa ta'ala yagiinako obuvunaanyizibwa era ye yagiwadde n'amaanyi ag'okukola ekyo kyewaggyemu ezo ssente omukka n'okwogera bya Allah subhanahu wa ta'ala yabiinako obuvunaanyizibwa essaawa yonna asobola alina rights ez'okubikwata naye yabikuteeredde byonna n'okola byonna ebisoboka mwana wattu n'ensimbi ezo nazo za Allah subhanahu wa ta'ala era ye yazikuteeredde awo we wazijje ate togenda kukomako olwo n'ekyoyagala oba wafunye ku makya ne ssaawa 6 oyagala ssaawa 6 ssaawa 10 oyagala newosalawo akuwe buli ssaawa akuwe era osigala oyagala kati laba bwakugamba nti omuddu wange wooli ali wali mu ddwaliro yeetaagayo $10,000 nkuwadde $80,000 kwatako $10,000 omuddu asooka n'azibala n'alaba nga ebizibu bye byennyini tezibimala ba tezibimalaawo n'alaba nga talina kagenda kusigazaawo okuwa muntu oli Allahu akbar so ng'okuwa omuntu oli kwe kugenda okusumulula bino ebisigadde Allah agenda kusanyuka akulewo riziki enkyafu ne bingi bannaffe baganda bange eyo twagenzeeyo nga tubadde ku kigambo salaamu nze naawe salaamu kyetugiteekako magezi nti tutegeere nti eno ibaada ate ibaada nnene eno ibaada salaamu ibaada ate nga ibaada nnene abaffe lwaki si nnene nga kyekiramuso ky'abantu b'omujjana Allahu akbar lwaki si nnene nga kyekiramuso Allah kye yateekateekera abantu ab'ebbeeyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kye bagenda okukozesa mu kweyagala kwabwe okutakoma
naye nze naawe tetukitaddeeko ki tetukitaddeeko magezi. Ebyo byonna bireetebwa obutamanya Allahu subhanahu wa ta'ala. Naam, kubadde kukangula oba nakwanjuluza wawe tugenda kutandikira okunyumya olunaku lwaleero. Naam, barakallah. Naam, tusoma naye nga bwe tunyumya, tusoma nga bwe tunyumya. Kyengezaako okulaga nti okunyumya kwange okwaleero oba emboozi yange gye muli olwaleero kubadde kwanjuluza kwa mboozi yange gye muli olwaleero. Tuli mu biseera bye naaligambye nti teri muddu yalivunye kadde kaabwogeraganya na muddu munne. Musibe mukiraba, tuli mu biseera ng'akadde kano kuba akategeera, abaategeera obukulu bwako tebaafunayo budde bwa kuyumya n'abaddu bannaabwe, wabula bwali budde kyabanga kiseera kyakwenyagira ku buli omu kulaba kati ke yeezingiddewo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala asinga abaddu bonna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ye muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala asinga abaddu bonna okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ye muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala asinga abaddu bonna ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ebyo byonna teyabifuna amatuku gawenze, badde njagala kugawenze, si bwe kiri? Badde nsaba amatuku gawenze bali kubalekera ebyabo, ebyo bisigala. Naye bino bw'obikwata bigenda kuyamba mu mbeera yonna. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye muddu asinga ebbeeyi, ekitiibwa, okutya n'okwagala Allah subhanahu wa ta'ala, n'okwagalwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'ekyo teyamala gabifuna bw'atyo, yamala kubaako kyalagawo Allah n'akiraba nti ddala mu butuufu ono asaana ekyo, mpaka lwamuwaana mu Qur'ani, n'amuwaana obutegeevu, n'amuwaana empisa, n'amuwaana okulungamya, n'amuwaana ebintu bingi mu Qur'ani. Yamugamba nti innaka latahdi ila siraatin mustaqim, ddala mu butuufu gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyina strategy nnungi nnyo mu kulungamya mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana mu kusomesa abaddu bategeere Allah subhanahu wa ta'ala. Oyina empisa n'ekkubo n'obuluma n'ebigambo n'obuzito bya kika kya waggulu. Kitegeeza nti buli amala okukakasa oyo talina mulala amusinga kulungamya mu bitonde oba mu bantu.
mumpisa era n'amuwaana mu ngeri y'emu mu tawhidaati zezimu n'agamba nti innaka la'ala khuluqin azim, nkakasa nti gwe Muhammad mu mazima ddala oli musajja wa mpisa za kika kya waggulu nnyo, teri asobola kwenkana mu babbi. Ebyo teyabikula bufunyi bwatyo, alina kumala kulwako kyeyalagako n'akiraga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'asiima ku ye ekyo kyeyamulaga. amaliriza atugamba nti لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويمر okutuwaanira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atulaga ebitiibwa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atulaga obulungi bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatukoowoola n'atugamba nti bannange mmwe abasiraamu abakkiriza abaagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muyina ekyokulabirako ekirungi, muyina endabirwamu ey'amazima, muyina ekyokugezesa. Bw'oba oyagala kulya mutunuulire, bw'oba oyagala kuwasa mutunuulire, bw'oba oyagala kutambula mutunuulire, bw'oba oyagala kwebaka mutunuulire. Ate mwana watte ekyewuunyisa nti talina wagenda kulaga n'otamusanga. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam toyina wogenda kulaga n'otamusanga. Mu busuubuzi tomusangeyo, olowooza tojja mumusangayo ng'ogenze mu busuubuzi? Teri yagenda kusomesa busuubuzi nga ye. Mukuwasa gy'atali ogenda musanga mu kuwasa, oyogereza otya, owasa otya, ofune emirembe mu makaago. Mu kuzaala tewali na wamu ogenda kuyingira, tewali kanyomero ogenda kuyingira ka bulamu bwansi n'otamusangayo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okujjako nga tomwagadde, okujjako nga tokoze ki, nga tomwagadde. Anti yagamba nti kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, buli yenna eyanzikiriza. Bannange, buli muntu aliwo kati okuva omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yatumibwa okubeera omubaka eri abantu n'amajinni, yaliwo mu kiseera ekyo, yaliwo ayitibwa muntu wa mulembe gwani gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamukkiriza teyamukkiriza muntu wa mulembe gwani? Eno ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka ensi werizingibwako, buli aliwo yenna abeera ummati yani umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuman awamu eyo umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaki awamu eyamukkiriza atamukkiriza, yamulwanyisa atamulwanyisa, bonna okuva lwe yajja mwana wattu baali bateekeddwa okubeera nga bamugoberera, kubanga ye mubaka yekka yasembayo, teriyo omubaka mulala agenda kukola ki, agenda kujja. Yensonga lwaki omuntu amukaafuwala, omuntu amuwakana, abawakanya ababaka bonna ababawakanyizza, bonna ababaka abakoze ki, ababawakanyizza. Kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo umma ye yonna umuman wamu, ne wabaayo ne ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassa, nga be babamukola ki, abamukkiriza ne bamugoberera ne bakolera ku nkola ye mpaka ne batuuka okuva mu nsi nga ddala bakyali kuki, ku nkola eyo ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, alaihi salatu wassalamu atugambye
nti buli umma yange yonna oba abantu b'omulembe gwange bonna kyategeezaamu beba abakola ki abamukkiriza ne bamugoberera bonna bakuyingira jjana bali mu kusongako oba bagamba ebigambo ebyo bali basajja Allah be yalonda okubeera naye be yamulondera babeere naye bagamba ebigambo ebyo entegeera gye baali bategeeramu yali ntegeera ya kika kya waggulu entegeera yaabwe yali ya kika kya waggulu baali tebalina kokoteero w'obulamu kokoteero mumulaba kokoteero kitegeeza ki mu Luganda wangi kachonkolo katogo ka juizi katogo ka mubisi sijala kutunuulira amiri nzadde wano ndi mukusoma Luganda kati kyentabule kya mubisi mukawulire nti tetutaddeemu juizi kuba juizi tujja kuba tetutabudde kyentabule kyaki kya mubisi naita mbidde nesigaita amatooke nemugamba nti amatooke tegavaamu mubisi amabidde obutunda emiyembe ennaanasi ekino kyonna kyentabule kyaki kyentabule kya mubisi kati abasajja abalina omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amagezi gaabwe tegaalimu kyentabule kyonna kyansi amagezi gaabwe gaali very pure impurity ku basajja abazungu ku Allah subhanahu wa ta'ala nga kitegeeza nti bo entegeera yaabwe yali jjana nga tewali kintu kirala kibasobola kasitoleetawo ekintu ekimulaga nti awo waliwo ejjana oba kitwala bulamu bwe yagendanga musanyufu oba kitwala bulamu bwe yagendanga muki kubanga talimu kyentabule kya bulamu nze naawe ku ssaawa eno kyetulina kyasukka n'okusukka kubanga n'ebitalimu ffe n'ebitanywewa twabiteekamu ne tubinywa amagezi gaffe gaabitwala twakola ekyentabule n'ebiteetaagisa amagezi gaffe negabikola ki negabitaala naye bali amagezi gaabwe gaali oba gwali gwanjoki tebateekamu kyentabule kya miyembe abadan amagezi gaabwe gaali jjana kati laba mwababuulira ekigambo ekikwatagana n'ekisobola ekiri ewala n'entegeera yaabwe ng'era tebakisuubira nti kisobola okubaawo mu magezi gaabwe abagamba nti abange abantu b'omulembe gwange bonna bakuyingira jjana okugjako abo abatakola ki abatayagala bimaana abatayagala jjana Allahu akbar walillahi alhamd kyali kigambo kizito nnyo mu matu g'abaami abo radiyallahu anhum ajma'in kyali kigambo kizito nnyo mu matu g'abasajja abo okumanya kyali kizito kyabaleetera okuzituka bamubuuze nannyini kwatula kigambo ekyo mu bwangu ddala watanya kuba kyali kisusse entegeera yaabwe tekisoboka ebyawulira ejjana n'ebirungi by'ejjana n'abanga tasobola kwegomba nakwetaaga kubiyingira ekyo tekisoboka kati bamubuuza olw'okuba baali bamukakasa nti talina kyayogera okugyako nti buba mubaka bamubuuza nti waman yaba ya rasulallah ddala mu butuufu ani asobola okuba nga tayagala jjana ani asobola okugaana okuyingira ejjana muganda wange ampuliriza nsaba oteekeyo amagezi wano
olabe oba ddala oyagala okuyingira ejjana oba teyagala. Bannange okugaana kuli mu ngeri nyingi. Okugaana kuli mu ngeri nyingi nnyo. Okugaana tekitegeeza nti omuntu ogenda mugamba nti owange situka akugambe nti nedda ŋŋaanye. Si bwe kiri? Omuntu asobola omugamba nti situka nakkiriza nti ye nenda kusituka, naye nga muye akakasiza ddala nti tajja kola tajja kuvaawo. Era ekijja okulaga nti yagaanye ojja kudda ogwokubiri era tajja gaana, n'ogwokusatu paka lw'onoomuvaako bukungu naye nga takoze ekyo. Kitegeeza yagaanye. Si bwe kiri? Waliwo kojja ogamba nti munnange yita ku kkono weewali ekkuba ettuufu nanga oba n'atakkiriza oba n'atakuddamu ye n'abeerezaamu n'atambula n'agenda. Oba yita kkono n'abeerezaamu takuddamu, oyo naye akoze eki? Oyo naye agaana. Kaakati okugaana tekitegeeza kugamba muntu nti nedda ŋŋaanye la. Oyo aba akwatulidde ate aba mulungi. Oyo aba mulungi nnyo kubanga kukugamba nti owaayi liisa ddyo toliisa korona kugamba owaayi ŋŋaanye gyonna mikono ate gyange gwe liisa by'oliisa ziŋŋaanye. Naye waliwo omuntu agaana ng'ate teyakulaze nti akoze ki? Nti agaanye. Kati nange naawe twekebere abaffe twakkiriza tunayingira ejjana tujagala. Tuli muhalimu ejjana eno tujagala, ye tujagala ogiyingira. Eyo ansi eri wange eriwo ojja kwekebera olabe oba ddala wakkiriza oba wagaana. Mubaka Muhammad sallallahu abagamba nti gye bali abatasobola kukola ki, abatayagala kuyimbira jjana gye bali. Kiki ekinabatulaga babeera batya abo? N'agamba nti man ataani dakhala aljanna, oyo gwe munaasanga nga mugonvu ku byendagira, nga ngoberera bulungi ku ebyo bye nalagira, ebyo bye nasomesa, nga mukyayi mubitirivu nnyo ku ebyo bye naziyiza, omugonvu ku mateeka agange, oyo y'omu mu bayingira ejjana. Oyo ye yakkiriza okuyingira ejjana. Bimunyiga naye olw'okuba nabimulagira ne mulaga nti lyekkuba ettuufu, mwana wattu amugonvu nnyo era musanyufu gyebiri, era abikola n'okulwana. Ateekayo nnyo amaanyi okubiteeka mu nkola kubanga ayagala kuyingira jjana. Era n'agamba nti waman asaani, n'oyo agenda okunjeemera ne mugamba yita ku ddyo n'agamba aa n'ekkono nayo gyeri, mulagira n'aleka ne mugaana n'akola, oyo ye yanjeemerera y'atayagala kuyingira jjana. Kaakati nze naawe olwaleero twasiibye omwezi mulamba tugusiibye. Tusiibye enjala n'ennyonta. Ababadde balaba zifirimu bazivaako, simanyi oba bazivaako misana ekiro ne baziddako, wallahu alam. Naye kati oyo aba tasiibye, oyo aba teyasiibye. Eriyo abadde afuuwita kasigareeti n'abanga emisana akaleka, naye we bakubaazaana Allahu akbar nga tannateekayo mazzi asooka kukafuuweeta.
ensimba eno gyaba asiibyemu wallahu alam. Naam, ali muhimu nti omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwalagira omubaka Muhammad sallallahu bwaba alagidde n'agonda, oyo yayagala okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atayagala kuyingira yoyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwagamba nti baliisa ddyo, ye n'agamba nti okutambula n'omulembe baliisa kkono, bakwata fooko n'ekkono, akasa akasala ne bakakwatisa ki, ne bakakwatisa ddyo, n'asala ennyama nga bwaliisa ki. Era ogwo gwe mulembe gwe tuliko kati. Oyo mwana wattu ndi mukulokolayo obuntu obutonotono bwetwakuyita obutonotono, naye aganene agayitirivu nabwo twagatomera dda, olowooza tewaliiwo basiibye nga tebasaala? Oyo naye waali, era bw'omugamba nti ejjana tewali, ayinza okukubuuza, ayinza okuyingira eri abanene, abanene mubamanyi? Taata ne maama. Ayinza okubuuza oba ejjana taata we yagiteekateeka oba maama wo, olyoka omugaana ogiyingira. Si bwe kiri? Naye nga mwana wattu ye kennyini yagyeziyizaako, era atawaanye n'okukola emirimu egimumenya, naye nga talinaayo kyagenda kusanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wattu waliwo abantu abakola emirimu oba abakola emirimu abagenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga balowooza nti bagenda gisangayo, Allah yagibateekateekera, yagikiriza, bagende okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'emirimu gyonna yagikuŋŋaanya giringa olusozi. Buli mulimu gwe wakola, mulimu gwe nakola gwe yakola nga yagikuŋŋaanya giringa olusozi, oba gyenkana ensozi ennene ze tumanyi. Assalaamu warahmatullah. Yakallah yate. Omuntu ajja kutunuulira ku nsozi ezo, azitunuulire nga kuliko erinnya lye nti gino emirimu gya gundi mutabani wa gundi, ajja kuva eri nga musanyufu nnyo, ajja kuva eri ng'alaba emirimu musanyufu nnyo, amanyi awangudde. Agenda ogituukako Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waja'alnahu habaa manthura. Allah agenda giragira gibuuke nga bw'olaba embuyaga bwekunyuuka naki n'eppamba, nga talinaawo yadde. Kyekimu Allah subhanahu wa ta'ala kyatugereza ekifaananyi, njogeza mu musana guno gwe tutambulako, guno omusana ogwajuba watikuba ogenda abuuza bintu, tunula mu maaso go ng'ovuga emmotoka, mu maaso olabayo amazzi, siko kiri? Allah atugezesa, atuwa ekyokulabirako ekyagamba yahsabuhu dhamu'anu ma, bw'aba kiraba wali ono aliwo ennyonta, aba alaba nga waliwo amazzi era nga yeegomba okuganywa, siko kiri? Ye mudde yakola ebikolwa ng'abiraba biri wali mu maaso, alowooza atereeza agenda kubituukako, naye bw'agenda okutuuka wali miskini agenda kusanga wawajada Allaha indahu fawaffaahu hisaaba. Ajja kusanga nga Allah ajja agenda agoberera akaakaatu, agenda okutuuka ebikolwa tewali, asangawo Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda amubuuza ebikolwa bye yakola. Yoyo yasiiba nga tasaana, yoyo yasiiba nga takola ki? Ye yasaddaaka nga tasaana,
ye yakola hijja nga tasaala, ye yakola bye yakola. Yali musajja musaasizi nnyo nga mu kuwaayo yasinga, naye takola ki, tasaala. Byonna n'abikolera ku zero. Agenda kutuuka nga Allah amubuuza emirimu ng'amugamba nasaddaka atya, wasaddaka ntya, tewali musiraamu. Yukanveeyo katudde we tuli ku lunaku ku ibaada gye tuliko. Tuli mu kiseera kye nagambye nti ekiseera kye tulimu kino nsuubira ye kapito w'omuddu ategeera obulungi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe nabawaddeko ebitono ennyo ku Allah byamwogerako, mwana watte ekiseera kino bwe kyatuukanga yazingangako ebibye byonna n'amaka ge n'agasenguka, n'agenda yeebe n'abeera neyekola ki, okweteeka mu kifo yekka, okubeera yekka ne Allah we bayita batya mu Luganda, ne yeeyawula yekka nga tayagala bamusumbuwa, si mukazi, si bantu balala, si ki, ayagala kubeera nga anyumya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kyebayita itikaafu. Itikaafu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka gikola mu nnaku 10 ezisooka ng'ali mu kunoonya Laylatul Qadr. Ne bamulaga nti nedda siweewo, n'addamu n'aginoonyeza, n'addamu akola itikaafu mu nnaku 10 ez'owakati, era ne bamugamba nti siweewo mpaka Allah bwe yamulaga Laylatul Qadri ng'eri mu nnaku 10 ezisembayo. Era yali agimulaze n'ogimulaga nti mu nnaku z'omwezi bweziti ye Laylatul Qadr. Naye mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala eby'ebitonde n'okugezaako okuwa abaddu okulafuubana, okuteekayo ennyo amaanyi, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ajja aginnyonnyola abasiraamu nti Laylatul Qadri ya lunaku, nnaku z'omwezi bweziti, essaawa bweziti, mu kiro kifaanana bwe kiti. Agenda okujja n'asisinkana abasajja babiri nga bali mu kuyombagana, balina obutakkaanya olw'okusaasira n'empisa z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalina. N'asooka ayimirira ataawuluza abantu bano abakaayagana ababiri. Mu ngeri eyo gye yali ataawuluza abantu bano abakaayagana, ne yeerabira essaawa n'ennaku z'omwezi eza Laylatul Qadr. Era n'abannyonnyola nti abange mbadde nzize gibagamba, naye mbuze ki, ngyerabidde, naye intabisuha fi ashri al-awaakhir, mukinoonyereze muki, mu nnaku 10 ezisembayo za Ramadan. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe zaatandikanga ennaku 10 eza Ramadan, mu bulamu bwe byonna ebintu byonna byakyukanga mu ibaadaati ze. Zakyukanga nga si mu kukendeera, wabula nga bwe zeeyongera bweyongezi ku nnaku 10 ezikola ezisembayo. Era okumanya zeeyongeranga, teyaddangamu kukkiriza bantu ba nnyumba ye kwebaka. Yabagambanga nti buno budde si bwaki, si bwakwebaka, musituke temugezaako kuleeta tulo, kubanga wano we muli si wammwe, wabula mulongoose gye mukola ki. Abaffe nze naawe bwe tuli, eyo ansa nze nina eyange, naawe noonyayo eyiyo. Eyo ansa eyange njirina, naawe kola ki, noonya eyiyo. Naye teekayo nnyo amagezi nti tewaliyo kuyita, nti ewa Allah tebayisa ku bbali, akutegeera okusinga we weetegeera.
bado Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa omwezi gwa Ramadani nga yesizoni yokka omuntu gyasobola okufuliramu kyenaliyise nti byabadde talina mu bbanga eddala. Mu myaka 4 gy'olina mwana wattu walifudde eno Ramadani neeba nga kyakwenyagira gy'oli, naddala mu kunoonya ekiro kimu kyebayita Lailatul Qadr, ng'okinoonya mu bintu ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, okinoonya mu ibadati za Allah subhanahu wa ta'ala ennyingi ennyo ze tutafuddeeko ng'abaddu, era eziraga obunafu n'obutakkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali. Mwana watte embeera gye tubeeramu wano ku nsi eraga nti tetukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali. Omuntu akimanyi obulungi nti Allah gyali tayinza butasaala, omuntu akimanyi nti Allah gyali tasobola butalongoosa, omuntu akimanyi nti Allah gyali tasobola kubba, omuntu akakasa nti Allah gyali tasobola kwenda, n'ebirala ebifaananako bwe bityo n'ebingi byagane n'agasukkaawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omusasizo w'ekiza ekijja atusaasire, era omwezi guno agufuule enunuzi gye tuli, atufuule nga gwe mwezi ogutuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndaga okulesimba oba mpa amawulire amalungi oyo yenna eyanyagira mu mwezi guno n'agukolamu ebyo ebigufaanana, n'agukoleramu emirimu egyo gyennyini egisaana omwezi guno. N'ennaku nempa amawulire ag'ennaku era ag'ennyamiza oyo yenna eyalagajjala n'atafuna budde bwa mirimu gikolebwa mu mwezi guno. Mwana wattu ate nga abantu abo mwe bali, mwe tuli mu bantu abo, tetusobola kusukka mu bantu abo. Njagala okuddamu neeyozeeyoze n'abalala na buli yenna apuliriza. Muganda wange apuliriza teweeyibaala ekiyimiriro oba olw'okuyimirira kwoyimirira ekiro n'amaziga g'okaaba ng'owanjagira Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebyokola. Teweeyibaala na kuwaayo kwowaddeyo omwezi mulamba n'emirimu emingi gy'okoze mu mwezi guno, wabula Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, ayagala kukulaba mu Shawwali oba ne mu Rajabu endala oba ne mu mwezi emirala oluvannyuma lwa Ramadani, nga ddala mu butuufu byewawanjagira byolaga mu myezi gino egitali Ramadani. Tusomye nnyo Qur'ani mu mwezi gwa Ramadani, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Naye kijja kuba kya nnaku nga lwe tunaasaala Eid y'enkomerero y'omusomi wa Qur'ani abadde agisoma mu Ramadani nga tagenda kuddamu gitunulako. Abadde atuula mu muzikiti esswala n'alinda esswala endala nga kwolwo lwakomye. Olwo tujja kuba tetutegedde bulungi Ramadani mirimu gye twakoze kitegeeza. Ekyebbeeyi si kukola mirimu mingi, ekyebbeeyi si kukola mirimu mingi miyitirivu ne tugikuŋŋaanya. Ekyebbeeyi kukuuma mirimu gye twakola emitono oba emingi ne tugikuuma butiribiri butayonooneka. Ekyo kyekyebbeeyi. Anti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kyeyatuteererawo omwezi gwa Ramadani kyayagalamu la'allakum tattaqun, kyayagalamu mujjemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi gwa Ramadani
bibayamba okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu myezi emirala egitali Ramadani. N'olwekyo ekinene ennyo ekyebbeeyi si kukola mirimu mingi kugikuŋŋaanya, nawankubadde nga nakyo kirungi, wabula ekyebbeeyi ekisinga yoyo alina amagezi ategeera obulungi alwana okukuuma emirimu gye gino gye yakola ki gye yakola mu Ramadaani, okugikuuma obutayonooneka era obutaggwaawo oluvannyuma lwa Ramadaani. Ramadaani olunaku olusooka oba ekiro ekisooka, ekiro ekisooka nga tutandika Ramadaani edduka bweti, nze nzijukira ku muzikiti kwensaalira salatul fajiri, kwensaalira salatul fajiri, nagenda okusaala nasaalira mu luguudo, fajiri nagisaalira mu luguudo. Olowooza lwakuba omuzikiti tegwaliwo? Lwakuba nti gwali gujjudde abantu. Kyokka nga Ramadaani tennajja twasaalanga swafa 3, omuzikiti gwabeerangamu abantu swafa 3, nga swafa emu eyinza okubaamu n'abantu nga 3 mu muzikiti mwensaalira. Naye olunaku olusookera ddala lwe twasiiba twasaala taraweehi ekiro, ogenda okusaala fajiri nasaalira mu luguudo, nensayuka neŋŋamba bannange Ramadaani Allah tukusaba singa ebbanga lyonna walifuula Ramadaani ya Allah oluusi abaddu bo twali kutegedde. Byagenda okutuuka mu nnaku 10 ezisooka nga tezinnaba kuwera, nga zikyali mu 9 8, nagenda okulaba nga ate ekibinja ekibadde kinsaaza mu luguudo kikendedde, kati nsembereddeko ku muzikiti, era akyali bweru, nsembereddeko ku muzikiti, ntuddeko mu luguudo nzize wano kubbali ku mayinja g'oku luguudo. Nebuuza abansaazizzamu oluguudo bwe twasadde nabo baalazeewo ate. 10 eryokusatu eryokubiri eryowakati ligenza okutuuka nga ffenna tusaalira mu muzikiti, abasigadde bujjula bujjuzi, abeera abatulwadde ebweru baavuddewo. Naye muganda wange jjukira nti Ramadaani lweyingira ennaku nga lumu, ekiro kyolwo olunaku shayatini zibeera nsibe, zibeera ku njegere. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti singa olunaku lutandika nga Ramadaani eyingidde, sufdat ash-shayatin, sufdat ash-shayatin, ash-shayatin bazisiba enjegere ne zibeera ku njegere. Watuftahu abwaabu sama oba abwaabu al-janna, emiryango gy'ejjana ne gibeera ki miggule gikoowoola abantu bange mujje muyingire ejjana, muyingire ejjana. Watughlaqa abwaabu niiraan, era emiryango gy'omuliro ne gikola ki ne giggalwa. Tetwagala bantu Allah teyagala bantu bayingira muliro, yani bakola byonoono. Kati bano abatasadde baagala ki balagawa, era bagenda kunenyani. Kyekyo shaitaani ku lunaku lw'enkomerero ng'atudde ku namulondo ye mu muliro jahannama, tusaba Allah agututaase, agenda kubaako kyayogera eri abantu abamugoberera abayingidde naye omuliro, abagamba nti abange بلغتهم كلهم بعد الصبر ما يروحوا ينتظر عند الإنجاب لهم ملابس بلغة ntegerekese baganda bange kansooke ntuuseeko ekirango kino. Mukadde waffe nanyinimu atugambye nti
bwetumalo efutaali tewabaawo asituka alina obubaka bwagenda otutuusaako nga bulijjo abamanyidde ebyawano bwe bibeera tewabaawo atambula. Kwa Kiswahili nimepata ujumbe kutoka kwa mwenye nyumba akisema ya kwamba iftari ikimalizika, tukimaliza kufuturu asiondoke yoyote. Kuna kitu tutakachopewa insha Allah taala kutoka kwake. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naomba msamaha kwa kuwa mawaidha yangu nayatumia kwa Kiganda, ni kwa sababu najua kwamba kuna aliyemtangulia hapa alikuwa akizungumza kwa Kiswahili. Kwa hiyo mimi nimekuja natumia lugha hii. Nafikiri nimesamehewa kwa namna hiyo. Barakallahu fikum. Kati baganda banga abakiriza tuddayo gye tubadde tukitegere bulungi nti ekikulu si mirimu mingi gyokoze, wabula ekikulu emirimu egyo gikuumye ogenda kubeera nakyo mpaka ne luvannyuma lwa Ramadani obulamu bwo bwonna. Ne Ramadani egenda okujja, Allah bw'aba akusaasidde n'agikusanzaawo, ejja kukusanga nga ddala eno bwe yakuleka bw'otyo bw'oli. Ekyo kyekikulu. Nze naawe tetulina okugoberera eswala oba eno Ramadani yeekuzizza ku swala. Abaffe eswala eyo ogenda gyekwatako mpaka Ramadani endala lwegenda okujja. Ekyo kyekikulu, kyekyebbeeyi. Qur'ani gy'obadde osoma teekayo nnyo amagezi, teekamu nnyo amaanyi, sussaawo. Naye ddala mu butuufu okumanya nti tulina nsonyi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ddala osobola okukkiriza, ntera okulaba abantu abakola ng'alina abantu bakola alina omulimu eri mukama we. كلهم في حد من موزمبيق هنا يقول بالعربي بالانجليزي من موزمبيق في حد هنا موجود. نعم. أخوة الكرام، هل في حد من موزمبيق هنا؟ لا. في حد من جنسية موزمبيقية؟ لا. There is anyone from Mozambique? لا. Tetwina o Mozambique, omuntu akudde mu Mozambique. National, huh? No, Mozambique. Ni Faransa Mozambique, si ndio? La. Tamam. Soka wekeberemu eyasiramuka obusiramusi emyaka gy'omaze, yasiramuka obusiramusi nganzi, olabe emyaka gy'omaze mu busiraamu. Osooke weekebere yazaalibwa mu busiraamu, olabe emyaka gy'olina mu busiraamu. Gikwate okumpeyalinge ne ayati za Qur'ani z'olina byenkana. Kakati wekwata olabe omulimu abantu wokola mu kampani ne mukamaawo, olabe emyaka gy'okozeewo ng'omusaala tegweyongerangako. Ebitaano bye wasasulwanga nakati bye bakuwa mu myaka 5, 10, 7, 5 gy'olina, oli musanyufu? Buli lunaku onakuwa nate omusajja nentawanako wano nsegoleno kampani natandika nayo, naye era katunze tasobola yadde kunyongezayo yadde ddira oba yadde siringi oba yadde dola. Okaaba kukwongeza musaala
naye ate tokaaba kwongerako okukaaya zolina musula zolina mu Qur'an. Era oyagala Allah bw'oba omusaba ejjana omusaba Jannatul Firdaus, si bwe kiri? Ate omubaka sallallahu yatula nga n'atugamba nti bwe mubanga musaba ejjana musabenga Firdaus ta'ala, musabenga Jannatul Firdaus. الشيخ الثالث زمن خلاص. Si bwe kiri? Kati ddala mu butuufu obwenkanya weebuli takabiri bwenkanya bubaawo الزمن خلاص. obudde butusazeeko ebigambo bingi ebitaliika matuuma, naye mbalambira sejjaamu nsooka kulambira mwoyo gwange oluvannyuma jammwe nti Allah kye yakusobozesezza okukola mu mwezi guno lwana nnyo okulaba nti tekibaawo mpaka Ramadhaani endala ejja ekusangewo. شيخ الزمن خلاص. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu badde abawuliriza ebigambo bagoberere ebirungi ebibyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu badde basaasidde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu bantu b'omumuliro atuteeke mu bantu b'ejjana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumitima ebigonvu egigoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.